Yes, mbandiza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kale entisa bambi waliwo muwala azitikidde ku ntaana ya maama we ambina masawo ono yakoze bulungi ku ssomero yafunye grade ennungi ono bambi agenze nakola ki nazirikira ku ntaana ya maama we mbina masawo so nga tune muwala wa Farida muwala wa Farida nakazibwe azemu kubanga alondebwa ku ssomero wali ku kifo ky'obwatayimu ndoza abatayimu kipa abatayimu kipa azemu kubanga alondebwa bamuyita kalungi kinza abana bannakazi bano storage abasinga bagamba nti amanya gabwe ngasiga abaganda kalungi kinza abasinga amanya g'abaana bano gwabatabula omuntu alina erinnya ery'abaganda ye muwala wa Burunoke oba muwala wa Nakazibwe adirira asemba ye Brera yalina amanya ag'abaganda ne bana Nakazibwe bonna basinga amanya gaabwe siga abaganda wayi kifo akanya ekyo naye nga kalungi bw'atyo yaloneddwa ku kifo ky'obwatayimu kipa omulundi omulala bamwongedde ekisanja paka 224 bamwongedde ekisanja bamwesize yabakulembedde bulungi bagambye akade obadde okakubira mbudde obadde toganya dakiika kuyitamu we balanki ng'okakuba nti lanki etuuse manyi ne batayimu kipa abo si bangu tayimu kipa asobola okubaleetera ne mubeera mu kiraasi okumalira kikanga 10 nga muli omu kikanga looloyira gitagikola bulungi saawa 7 neziwera ne mubeera omu nga mwesunza akadenja neleke balumira omwo nga yaali eryatudde ali ku bibye oba oluusi ng'alimu omuwaaka ayagala soka amalirize nti oba omuwaaka gwe badde batadde ku lubaawo oba byabadde akola alyoka ajja akuba akade bw'oba tayimu kipa kansoli nga sooka obisazemu sooka obipoozinge by'oba obaddiko ogenda okuba akade awo bajja kukuwa akalulu bajja kwongera ekisanja kati ye kiiza kalungi kinza abasinga muyita nno kiza kubanga nawe oli ebiseera awe byatulendinga ennyo nga balaze taata we Nakazibwe nga alaze taata waabwe mu kamera abasinga bamuyitanga kiza naye munange ye kinza zinange mbadde manyi ye kiza naye ye kinza ye mwana muwala we muwala wa Nakazibwe kinza kalungi kinza bamulozi ku batayimu kipa omulundi omulala bamwongedde ekisanja bamwesize bamugambye akade badde akakubira mbudde bwekuba agenda waka abagenda ewaka okakubira mu budde nti bannange sawa yagenda waka lanki eba lanki break eba break oba breakfast nti kasi sawa yakulya ekyenkya ku saawa 4 kukuba kade weziba nya kitundu ziba nya kitundu beziba 7 ziba 7 katukongera akalulu gwajjo bikola gwajjo bikwasaganya era bamusubiza ne bamugamba nti bonaaba okikoze bulungi tujja kukwongera ekisanja ekirala subscribe atonyegene kale babadde mu competition y'amaanyi era ng'okulonda kuwawedde eyo ng'avudde ng'aziko side zeeno munange omwana muwala we gw'olengera awo yayise grade ye eya 12 exam yayise grade yakoze grade ennungi lwakuba bano bagiyita 12 exam simanyi grade kubanga bagamba this girl just passed a grade 12 exam kugamba oluvannyuma lw'okukebera ku result size yagenze she ran direct to the graveyard, laid down on her mother's grave and cried, "Mama, I've done it. I am sure you are now proud of your girl. How I wish you were here to give her cause. Members of your family, no one wants congratulate me. Only those at my orphanage did. Mama, I really miss you more." Bambi bona nno ekyewuunyisa bannaye kuno ku nsi osabanganya ati siko maama wo n'asigalawo n'obako gw'osigazawo muzazi naddala maama wo n'okuba ne taata yeetaagisibwa naye maama oluusi kati yenga no mwana muwala yakoze grade nnungi naye abasayidi ya mama bonna twali n'omu ayagala kukola ki ayagala kubanga munnange amuyozaayoza kale okuyoza
mukazi wattu amaziga gamuyiseemu kubanga abokusayidi ya maama we tekuli n'omu yamuyozayozeza okubanga yakoze guleedi ezo ennungi era ng'essaawa zino yejjusa omuntukira okubanga omuntu yafa n'oddukira ku ntaana ye kibategeeza nti booli nabo olinganga alina emisege kubanga alina emisege. Mukazi wattu yasobeddwa mpoziko abo abamuyozayozeza bebo abamutwalanga kugamba ng'omuntu owaabwe oba bammemba baali nabo ku orphanage gyali bebamuyozaayoza naye tebeezamu bonna abooluganda bonna ku sayidi ya mama ku sayidi ya taata bonna tewali. Ebiseera ebisinga oluusi abantu abo balaga nnyo ng'abagala omuntu nga bazadde bo bakyaliwo ne kasita bagenda ne batema bwe bati bwe kapa bonna bakyuka oba kiki baba tebakulabamu mulamwa baba tebakulabamu pulaani. Ebiseera ebisinga amafamire bwe gatyo bwe gabeera bonna batyo babeera naye nga si birungi bambi ku sayidi y'akaana akawala kano nga bw'okalingira mu kifaananyi kabadde ku ntaana ya maama waako nga kasobeddwa kakoze guleedi nnungi era bambi baalinduza baali babyogerako dda ne maama ng'amusuubiza okuba nga agikola ne bambi yagenze okugikola nga maama yafa dda nga yaziikibwa dda. Byo munnange ensi bwetyo si nnyangu. Mukazi wattu ali mu orphanage abamu orphanage be bamubalanga muganda waabwe oba bamubalanga owa famire. Kale wulira orphanage mbalanga owa famire bano bonna omwana bamuvaako dda omwana bamusuulawo. Eyo y'ensi eyo nenga munnange ebyebyo mukazi wattu bwatyo bwali ensi bwatyo bwagiwangalira mu orphanage. Abazadde bonna bagenda bafa dda bonna aliwedi yagikoze ba famire ya mama ye tewali n'omu yamuyozayozeza taata we bonna bali abazadde bo kasita bafa ate kasita ofirwa maama wo kaba kaweddemu si kulimba kubanga maama yayinza okuddawo n'akuwa tayimu okwawukana ate ku taata bonna abazadde bo naye era olaba bamama babanjawulo kuno newankubadde ne bamama abatali bangu oluusi naye oluusi ku nnamba esinga maama yasinga okuwa omwana we tayimu yasinga okumuwa obudde. Kitalo nnyo bambi ekyamaawo omwana muwala ono naye nga embeera ye si nnungi. Kakazi kato kali mu nnaku etagambika ekigezo kakikoze bulungi ekigezo kakitudde bulungi naye munnange aba famire abakuorphanage bokka be bamuyozayozeza be basanyuse naye bano basigadde bonna bano misota salambwa misota egiwere emirimu. Kitalo nnyo bambi ekyamaama mubeere bulungi. Subscribe mwera